I am here to castigate the elite in this country. It is the elite who have let us down. Professor George Wilson Kanyehamba yazalibwa nga 11 omwezi ogw'omunaana omwaka 1939 ekinaaba mu disitulikiti y'e Kinkizi. Taata we ye yali Zakaria bwafa okwerora ne maama Mariam Chenda Kyakundwa. Baazaalibwa abaana bana nga ye yali omuggalanda. Ono yasomera mu masomero ag'enjawulo okuli Hamura Church School, Nyaruhanga Anglican Church Primary School, Nyakatare Church School, Kigezi High School, Busoga College Mwiri ne Norwich City College. Kanyehamba kati omugenzi yatikkirwa diguli ey'okubiri mu mateeka okuva mu University eya Portsmouth mu myaka gy'ensanvu nga kino tekyamumalira yeeyongera okunyikiza ebitabo n'atikkirwa diguli ey'okusatu mu mateeka okuva mu ttendekero erya Warwick mu Bungereza. George Wilson Kanyehamba aweereza mu bifo eby'enjawulo omuli omulamuzi mu kkooti ensukkulumu okuva mu 1997 okutuuka mu 2009. Yaliko minisita w'ebyenfuna n'ow'amateeka mu gavumenti ya President Museveni. Yaliko ssabawuliriza wa gavumenti era y'omu ku bantu abakola ssemateeka owa 1995. Kanyehamba y'omu ku balamuzi ba kkooti ensukkulumu abasatu abawakanya ebyava mu kulonda kwa pulezidenti okwa 2006 nti kwalimu ebirumira era kwali kusaanya okuddibwamu. Omugenzi abadde musajja ateerya ntama era omulwanirizi bw'eddembe ly'obuntu. Ono yakulirako olukiiko olufuzi olwa Kampala International University ne Kabale University. Abadde mmemba w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu ekya Foundation for Human Rights Initiative. Abadde ssentebe w'akakiiko akakola ku mateeka n'obukwakkulizo bw'abalamuzi. Abadde omuwabuzi wa pulezidenti mu by'amateeka ku ddembe ly'obuntu n'ensonga z'ensi yonna mu Commonwealth era abadde ssentebe w'akakiiko k'ensi yonna ak'ebyamateeka akawabula abakugu ku by'obulamuzi ab'amaanyi. Kanyehamba ng'amaliriza emisomo gye egya diguli esooka n'egy'ekikugu yalondebwa okuba omusomesa ku ttendekero lya Portsmouth College kati yafuuka University ya Portsmouth. Oluvannyuma yalondebwa ku bwa State Anthony ng'alina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo obw'okusomesa amateeka mu bibiina by'ekikugu n'okusomesa abayizi abasoma diguli mu London External Degree mu ssomero ly'amateeka erya Nsamizi Law School Entebbe oluvannyuma eryafuuka Law Development Center. Yakola ng'omusomesa w'amateeka mu Lancaster Polytechnic kati Coventry University ne mu University eya Wales e Cardiff. Professor Kanyehamba ono awandiise emitwe egiwerako mu mawulire okuli enkola y'amateeka n'ebyobufuzi mu buvanjuba bwa Africa n'ebirala. Ate ebitabo nabyawandiise enkumu okuli amateeka ga ssemateeka wa gavumenti mu Uganda n'ebirala bingi. Professor Kanyehamba omuntu ow'amaanyi mu by'amateeka n'abayivu mu Uganda abadde amanyiddwa nnyo olw'okwewaayo okutasalako eri enfuga y'amateeka okunyweza ssemateeka n'eddembe ly'obuntu. Mu myaka gye gyonna egy'obulamuzi yakuzibwa olw'obwetwaze bwe n'obugolokofu bwe ng'atera okuwandiika ensala ezitali zimu ezissa essira ku mpisa z'amateeka n'eddembe ly'obuntu era abadde talonzalonza kwogera ku butali bwenkanya ne bwe yali awummudde. Without Kanyehamba and my colleagues, Museveni would suddenly not have succeeded in becoming the president of Uganda. He may have become the chief army man. So the point I'm making is what is wrong with Ugandans? They fear the army. The army are our brothers and sisters. Abadde musajja mufumbo ne Susan Kanyehamba bombi balina abaana basatu okuli Sarah Kanyehamba, Joel ne Ruthie n'omulala abadde adopted amanyiddwa nga Betty.